yale na katika kile ya kujana bude bitale na kitu sawa. Mama medical. Mwana wangu bana yabamulekerao kati amumulekera wana mawuli tusaditeka yote wali babange naye esawa zino akaibadde baseekani na jiipu nagana yagamba ekuba etonnya ekyokubiri era seekani na jiipu nja kumuyita tukanyiza tulete mayiti tusaalire akazindayo kadde baseekani na jiipu akimanyi kyalina okukola abasaalidde biyiwa ddembe okuddamu oba obutaddamu bwatyo asaalidde dda abaleeta mayiti mugireete minisita asaalire mayiti tugende abantu bonna bwe bakuŋŋaanidde bagende maaso n'okubeera nga bamusaalira bayitako wano we tutuuse mu nsaalo tusobola kubeera nga nga bwegenda maaso sawundi bw'aba tali mu lugenda kusonyiwa engera y'enkuba wano wetuliwo like every sound proof naye tugenda batuusaako embeera naye osige tugesaisa wegeresa الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. Swala tugenda kusalira twongera okubajjukizaamu takbiira tukuba nnya abagenda okusalira mwenna abakyala n'abaami mukakkanye ku maloboozi. Nsaba buli omu akakkanye amaloboozi. Abatagenda kusalira musiriikirireeko, abatagenda kusalira musiriikirireeko. Nsaba tukakkanye amaloboozi gaffe. Tugenda kuba takbiira nnya mu swala eno okubajjukizaamu katono. Takbiira esooka ebeera ya kusoma surat al-Fatiha oba gye bayita alhamdu. Takbiira ey'okubiri tugenda kusalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gye bayita salatu ibrahimiya. Takbiira ey'okusatu tugenda kusabira jeneza. Abatamanyi duwa mpanvu ya kusabira jeneza tugamba nti Allahumma ighfir lahu Allahumma rahamhu. Munyambe ebigambo ebyo bye mwogera, Allahumma ighfir lahu Allahumma rahamhu. Mu bigambo ebyo byoyogera byokka okutuusa tufuna kuba takbiira ey'okuna. Takbiira ey'okuna twesabire edduwa etaweza sekendi 5 tusaze salaamu insha Allah. Omukulu ansabye Eddie Kenzo okwebaza abawalimu be bonna ababaddewo, na wenna nga toli muwalimu naye ng'okoze omulimu gonna ku mukolo guno oba ku nsonga eno. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akusasule era akuwe ekisinga kubeera kyaffe ekyo. Buli alina abanja Seeka Dirisa ono manga abanja Seeka Hassan ajje jangu tuli salaamu nedda ssebo leero ono nagambye ggwe jangu n'onookola otya tola salaamu bakola ate onaakoze omulimu tumwebaza ffe abawalimu bakkeeza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannayinza tetunnatandika kusalira omuntu yenna abanja omugenzi ng'omanyi omubanja waliko omukono oba nga akubanja. Kitera ebisinga ekyakubanja kibeera kizibu, naye Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti balil insan ala nafsihi basira. Buli muntu yenna yamanyi engeri gy'abala. Nilituka kule boyo yetaka nina kusoka huyu wale taka wa ndako ngombe ndaka msika nkola training basanya bachali ba yetaka lino twagala lisoke yete bitio yete ngombe mukao saidi waje Nenda mkuu kadongo karibu kwa side zenu. Gwe mulinya Kabuli.
inakwata abantu inakwata Bismillah wa ala millati rasulillah. Bismillah wa ala millati rasulillah. Bismillah wa ala millati rasulillah. Allahu akbar wa rahmatullahi wa wakati nikawa wakati wa kama sio wakati soko elimu soko fahamu mpaka hiyo namba ndio zole wasibande zika Wena olusobola okwekwata weereete musimu wali mumwebale nnyo